Omusango Hajati Zuura bwe yawaabira bbaawe Haji Ali gulabika si musango busango kungulu nga ffe bwe twali kirabye, naye okusinziira ebintu engeri gye bitambula eyinza okuba nga y'emu ku mbeera Katonda gy'aleese okusobola okubeera nga ate abantu bategeera ebintu ebimu ku mutendera ogumu, kugamba ebintu okuva ku mutendera ogumu oba ogwa wansi ogenda ku mutendera ogwa waggulu mu ntegeera. Kale newankubadde nga abantu balabika bwe tuli tebali nnyo ku sayidi ya Hajati Zuura, naye nze nga Uganda at large era kyesinza kubeera nga nteekako omukono oba nti ngenda ku sayidi emu oba endala okugamba nti bino bye bituufu oba bino si bye bituufu, so nga obujulizi bw'oddaawo n'olowooza oba n'olowolereza ku ebyo ebize bivaayo oba ebikyavaayo nti biyinza okuba nga bikuvuga bikuzza sayidi emu mu ndowooza, naye nga temwerabira nti omusango guba musango, ate munnange ekintu kiyinza okulabika ng'ekituufu mu maaso g'abantu so nga ate kikyamu. Kiyinza okuba nga olumu abangi kye bawagira kye kikyamu, oba ate nga abatono kye bawagira waliwo abalemeddeko ku kintu ekikyamu nga already ensi yonna ekiraba nti ekyo kyemuliko kikyamu. Kati tuli awo. Hajati Zuura olunaku lwajjo yawoobyeko olubu lw'ekigere ku Nasser Road, yabadde agenze kukola documents zetutalaba kubeera nga tutegeera, naye era omuntu waatindigira eggendo okugenda ku Nasser Road kitegeeza kyagenza okukolayo kiba kikulu, naddala bwe kiba kiri ku printing nga kyakuprintinga baba tagenda kukubya posters oba kukola bintu byetaagisa bwe bityo mu bungi oba kaadi za mbaga biki, nti obuntu obutonotono aneene wala babukolera ku photocopy newalala, naye kati ekintu kyamutute ku Nasser Road ekyo nakyo munnange kiriko ebibuuzo bingi, newankubadde nga bwe nkutegeezezza nti tosala gwakawala nga tonaba kubeera nga munnange atowuliriza ogwakalenzi. Minisita Balamu yakoze omulimu gwe, era bwe twogerera essaawa eno nsuubira okuba nti kati tutegedde tumanyi fulufiga ali ku sayidi ki, waliwo omukyalo mulala Naalongo alina enviiri entintingi oba bbulu bwe zityo, naye ali ku sayidi ki okusinziira ku interviews ze bakola ewalala, ate bwe babadde mu ofiisi ya Balamu Katemba yabadde w'amaanyi nnyo, Katemba yabadde w'amaanyi, fulufiga nga ebintu byadde bitambula nga ruumu nsirifu bulungi nnyo, era nga minisita annyonnyola bulungi ensonga ze yazikwasaganyiza mu kunnyonnyola. Yabaddewo ko ne waaka sijja kulimba nti Balamu omukunnyonnyola oba mu ngeri gye yabadde akwasaganya ebintu yabizikwasaganyiza mu ngeri ya kisajja kikulu, era yannyonnyodde gwe muwude ogwasoose okuwulira Balamu nga annyonnyola, naye kyo ekituufu kiri nti yabadde annyonnyola bulungi era yannyonnyodde bulungi nnyo, era omuntu wakugamba nti Balamu yannyonnyodde bulungi nnyo era ebitali bibye n'abagambye ebyo ebyapa ebyandagamuntu ebyabiki ebyo munnange ate nze ne ofiisi yange tebikola ku, wabula nze nwanirira baana, omwana yakwatibwa teyakwatibwa. Ensonga yaleeteddwa mu ddiiro empya kati eriwo yey'enkumbi. Enkumbi muganda wange era atamanyi enkumbi kati nkunnyonnyole ntya, waliwo noseba abantu n'agasajja agakulu agenza okudereka nga Uganda tulagi kati enkumbi kyeki. Kati enkumbi kamba nnyonnyole, enkumbi kyekiwero kuba ne fulufiga si yabadde yeebuuza enkumbi kyekiwero omwami n'omukyala nga bimaze okwegatta oba kyebakozesa okwesiimuula kyekiwero, era tebakulimba ekintu ekirala kyonna, bye bigambo byenkozesezza ggwe kitwale bwotyo, era buli omu amanyi enkumbi abakozesa ki oba mukozesa ki teri amanyi. Gwe ne bw'ojjawo ekisiimuula wali ekisiimuula ennyumba n'okikozesa mu nsonga eyo kitegeeza eba efuuse enkumbi. Kakati batera okubeera n'ebiwero ebyo, era ebyo bibeera n'abo nsuubira okuba nga either abaayitibwa abasinga baabwe oba ababeera bakuze mu myaka ng'era balina experience mu bintu by'okwegatta ebya wayase nga babirinamu experience. Naye Hajati agamba nti yazudde enkumbi
ey'omwana mbu gye yakozesa enkumbi mbu yagisanze wansi wa mufaliso oba abo nno wabaddewo ebibuuzo bingi nnyo era wakyaliwo ebibuuzo naye ku saidi yange nkyalinawo ebibuuzo bingi nnyo kubanga omwana wa myaka 14 okubeera ng'alina enkumbi era n'agitereka n'agikozesa n'agiteeka wansi w'ekitanda ebyo biri awo kati tunoonya mu nkumbi eno kiki lwaki nkumbi era lwaki eyinza okuba ey'omugaso ennyo Hajati oba omuntu yenna yalowoozeza nti eyinza okuba ey'omugaso ennyo mu kuluma Haji tunoonya DNA nti kuteeka kuba bakuliko enkwaso za Haji nti bwe bamala okubeera nti bakikozesa ne bakiteeka awo simanyi nti oba omuntu omwana nti yagikozesa anyway omwana yagikozesa kiza Haji teyagikozesa nti abadde amukozesa emyaka 2 years consecutive years nga Haji yekakatika ku mwana ono mbu kitegeeza omwana aba afunye experience y'enkumbi ku myaka 10 kiza aba yamutandika wa myaka 12 okubeera nga amukola ki amwekakatika ku wa myaka 12 okusinziira ku Hajati naye kati enkumbi eno we wali kati awo science era abantu nga beebuuza nti enkumbi eyo nga bwe bakyogedde Hajati yandiba nti enkumbi yagikozesa ne Haji ate n'amaliriza nga agikutte n'obujulizi kubanga omuntu wabanga katugeze ayagala obujulizi agamba leero kamwetege alina okunyokesa wayase era kukanaga Haji ng'anyokeseza wayase ye aga Hajati leero wayase ng'anyose nga anyose n'akumuka n'okuumuuka Hajati leero wayase nga mukuumuufu kumbe muganda wange nkumbi ni action tewali alumirirwa ntenda kigendererwa kati enkumbi kitegeeza ekozesebwa ku Haji yekka oba ne Hajati banaasangako DNA kuba balina bigenderera ebibiri ayinza okuba nga Hajati awo bukiba nti kakodyo ke ayinza okuba nga bwe yakagwiridde ye enkumbi Haji agimanyiiko bw'abanga Hajati yagikozesa n'asiimula Haji bulungi nnyo twali betwogera ebigambo bingi nnyo abo naye abamu kuba muli baana bato olaba abamu baguza enkumbi kyeki kati twali betwogera ebigambo bingi naye mujja kuba mujja bannange kakati ate abamu temuli bafumbo by the way kati bimu temutaka bimanya naye mubimanye ate mubisinza n'abafumbo weewonye abatali bafumbo naye kwegamba enkumbi eno omwana ono ku myaka egyo abeebuuza bagamba yategeera atya enkumbi ku myaka egyo mbu naye abaana b'ennaku zino mwana ku myaka 14 baba bakulu kakati eyo munnange tuvuddeyo naye nze mu kwogera kwabwe wa discussion yaabwe yonna ng'oggyeko ebyapa bya Haji naye Hajati kirabika ndowooza obwavu bwabaleetera ebizibu okusinziira ku byababadde boogera ekirungi nti yabawola ssente miliyoni 6 yayogedde kennyini ate Balamu yakoze bulungi n'akuba essimu awo bonna eggwanga lyonna ne lyewulirirako omwami oli ng'ayogera butya bwe yabawa ssente era ne bagenda ne bateesa babadde babiri bokka mu kasenge tetumanyi oba teera enkumbi yakomyewo tetumanyi kaje naawe leka naye kunjiwayo tetumanyi naye ebyo byabadde eyo kuba Haji ye kyagala ayagala omwana kubanga omwana ono ze ngamba era yeetaaga okwawulwa ku maama we essaawa eno yeetaaga okwawulwa ku maama we n'abaako gy'abeera ew'omuntu asobola okubeera nti tamufeedingamu information kubanga okusinziira ku kyabaddewo maama nga yakava ewa Balamu n'agenda ku Nassa ne mutabani we oli bwe yabadde ali naye ebyo muganda wange byabatuukiddeko ebyo byabadde bizibu nnyo kubanga baafuuse basereebu b'e Kampala ekirungi bannayuganda tebakuba waddewo omu gwe nalabye omu yabadde agezaako kumulumba naye nga era abantu baamusiseeyo obutambi bwe bakutte wadde akasajja kante kabadde esaati eya white kagenzeeyo gwe ne bakajjayo vaayo nga Hajati atambula bamwekubyako selfie we bati abantu ne poliisi naye muwerekera tewali bizibu bannayuganda bwe batyo yensobola ki mbagamba nti oli bwakuga nti bagenda kwokya ekibuga aba akulimba teri muntu ayinza kwokya kibuga bannayuganda tebannatuuka waawo kale ebyabaddewo twabirabye era Hajati yakakasizza nti ekibuga muganda wange kasita amawulire
ogenda mu mawulire bwoti n'okola erinnya obeera olikoze. Kati ye yategeera amakulu g'okukola erinnya mu kibuga. Yategedde amakulu g'okukola erinnya mu kibuga. Erinnya baserebuli banoonya, abamu ne batambula nga beebisse ebijaketi naye nga ne bwe babalaba teri ayinza kubakuŋŋaanirako. Naye Hajjati erinnya alirina already, alhamdulillah, akyeyeegaliza embazzi kuba kati ensonga ekitegeeza buli eggwanga ligitegeera bulungi nnyo. Era abantu babadde bamugamba mwe yabadde mu akiidi nga bamugamba nti ffe tetulinawo kye tugenda kukola, era atandise okuwaayiriza Hajjati nti ono ankubye. Ababadde balabye akatambya ku mwalo nti ono ankubye, nti olimba tetunnakukoonako, wala ffe twagala bwenkanya, oli mubbi oyagala kubba bintu bya Haji. Naye abadde atandise okuwaayiriza, ekituufu teri yamukutteko nti oba amukubye. Akasajja akabadde kamu akabadde kagezaako kugenda mbuka mugire kati era baakayoddewo abantu ne bakasikaasika genda nga bawuza kimu ffe tuli mu kulabisa beekwata busere. Bannayuganda. Kakati ensonga zino zituuse kwegamba oyinza okugambira nti essaawa eno kati tuvudde mu babulogazi nti buli omu ayogere bwogezi nga bwe kibadde emabega eri, nti ensonga ziba tezitegeerekeka, zaali zannema okutegeera kubanga buli omu ng'ayogera kiki. Naye kati essaawa eno zitandise okubeera nga zeeyogerera, wabula nti ekyabadde ku kkooti kirabika kiyinza obutaddamu kubaawo, abantu bayinza okubagaanayo. Simanyi oba bannamawulire bano abakkiriza, naye ekirungi nti abannamawulire bakoze bulungi nnyo okuba nti ensonga zino bazibeeramu era nga bazitambulirako, kubanga tuba twetaaga okumanya teri yalitegedde bibadde mu ofiisi ya Balamu oba ewa Nakiwala gye baagenda n'ewalala. Naye byonna newankubadde nga abamu bagamba nti bimenya mateeka, byonna birina gye bitulaza. Nkugambye nti abamu ku bannabyabufuzi oba banene mu ggwanga bagamba nti omukyalo ono abantu omuteekako olukongoolo, poliisi yeetaaga okumuprotectinga. Naye abantu tebalinaawo nnyo mpisa mbi ze bakoze okuleka okubeera nga nabo balaga obutali bumativu, kubanga jjukira nti eggwanga lino Uganda abantu balina obusungu bwabwe, nti era bantu bannaffe be batuleetera obusungu obwo. Kale kiba kitegeeza nti era bantu bannaffe balina okutegeera nti bantu bannaabwe banyiivu gye bali. Ekikulu kya byonna oba ekibi kya byonna, kuba ne mutabani w'omukyala babadde bamulaba abantu naye nga tebalina kye bamukola. Hajjati Zuula kitegeeza nti essaawa eno waali alina okuddeeka alowooze. Obujulizi bwe yalese obw'enkumbi bukola bumuyisaawo. Sigamba nti bufu, nti si kituufu nti enkumbi pasi girina ku kyenjimanyiiko enkumbi yaabwe, naye enkumbi eri awo. Tetumanyi oba y'emu ku nkumbi ze babadde bakozesa mu kisenge kyabwe ne Haji ebbanga lyonna, wabula ffe tumanyi nti enkumbi bweri eriko obujulizi era bagenda gikozesa okunoonyeza ku DNA ya Haji kweri, bweba kweri bukakafu obumala nti ddala nti ebulaga nti yakwata omwana, tewaliiwo mbeera yakuba nti Haji yagikozesa ate n'omwana n'agikozesa, maama n'amugamba nti gikozese tusobole okufuna obukakafu, oba ng'omwana alinayo okkoka bbaake n'amugamba genda omaliriza naye ate kwegamba biwanvu. Era tujja kutegeera kuliko DNA ey'omuntu omulala oba kuliko y'ababiri bokka Haji n'omwana, ebyo nabyo biri awo. Bwebaako ya Haji n'omwana tewaliwo possibility nti Hajjati yagikozesa ng'agikozesa ku Haji yekka n'amaliriza n'agiwa omwana, kubanga Hajjati azze yeetegekera ebintu, aleka nti ebintu bwe kiba nga bya bulimba kitegeeza nti abadde ajja abyetegekera ng'era omuntu omulala yenna apulaninga kyapulaninga. Kakati ebyo munnange biri awo, naye kkooti eyinza obutaddamu kubeeramu bantu balala okusinza ku Minisita Balamu bwe yategeezezza nti agenda kugezeganya ne bekikwatako omukyalo ono kwegamba aleme kubeera ng'atiisibwa. Jjukira yabadde asabye nti bw'aba avaawo aleme kwerekerwa muntu yenna oba munnamawulire, kuba yakyaye bannamawulire olw'ensonga nti munnange ebintu byavuddeyo bingi nnyo. Bannamawulire yabakyayi bamulabisa ate already yeetwalayo invitinga tune, naye gye yagenza ate muganda wange kamera zajja kulabisa abaana bateeka ku kamera ne bamulaba buli wamu, obutambi ne butambula. Ndowooza yakyasinza obutambi obutambula mu Kampala wano essaawa eno. Full figure, ensonga ya full figure, waliwo n'omukyalo oyo Naalongo, Semaya Naalongo atentinka obuviiri.
balabika balina bo nabo ate entalo ezaabwe kubona agamba Full-Figure agamba oli gwe tetuli mu kutunda ddagala lozo nakola bya ssenga bintu lumulaba Full-Figure tamanyiwa wayina kwogerera nabatalina kwogerera weewaawo naye alina ensonga ye nti abasajja banyigirizibwa naye Full-Figure kwegamba si muntu ali qualified engeri gyayogera kwegamba alinga ate asukka we yandikomye ku kubeera omuntu awabula obuwabuzi wabula ate neyeefuula amateeka olw'okuba mbu lwe nategedde nti bano ba assistant presidential advisors nze bulijjo mmanyi ba presidential advisors abajjudde kakati ate baati baba bagala osisinkana General Museveni badde mmanyi balina kubuulira bali ba senior presidential kati bo bali ba senior bagende wa General Museveni naye ate nabo bennyini ye bakusaasira bawuza nti tebasisinkana General Museveni bagala bamusisinkana ate ba assistant ate basisinkane Museveni ate olwo bali ba senior bakole batya naye kati nakitegedde olunaku lwajjo nti assistant presidential advisor bakuki ngerabidde naye nga kirabika amaanyi waagajja okubeera nga ayogera Full-Figure olw'okuba awulirizibwa ate balamu amumanyi bulungi nnyo naye ngera Munnayuganda nti mu bamulye oba oliawo ate era abaamu n'obutuufu bwe naye kwegamba engeri gyakwasaganya ebintu eri unprofessional nnyo nti oyo omusanga aba yagusazidda aba yagusaze era yitayagala kirala kyonna kumanya era oli omukyalo omulala yagezezzaako nnyo naye nga tasobola Full-Figure muganda wange tasobola Full-Figure kale ekyokubeera nti omukyalo ono alina okubeera protected kuba ku mawulire yageetwalamu eri abantu kitegeeza alina tambula na security naye ate weebuuza yabadde anoonera ki ku nnasa kuba alina mutabani we yalibadde atuma mutabani we tigenda okole kino na kino naye ate bwatu yasazeewo agende abantu bamumanyi bwe yabadde ayambadde wabbalamu era bw'ayambadde ate abantu babadde bamaze okubeera nga babiraba wonna ku mutimbagano kwegamba yafunye akaseera katalierabira naye munnange bw'osiga ebijanjala tetukungula siri naye ng'ensonga enkulu gye tuliize mu bino Haji yakwata omwana Haji abadde akozesanga omwana Haji abadde yaperereza omwana ono n'abeera nga abeera naye mu bikolwa eby'ensonyi era Hajati abadde nga wa ebbanga eryo lyonna emyaka egyo ebiri Hajati yategeera ddi era lwaki taata w'omwana owaddala tebimukwatako nnyo kwegamba alaganga kwegamba ekitamuluma nnyo ku mutima nti kimukwatako lwaki okusinziira ku sitoore za Hajati ne bbaawe oli taata w'omwana owaddala balaga nti balina obuzibu bwa ssente ensonga eyo tasanye kubuusibwa maaso y'ensonga lwaki nagambye nti buli kimu ebirala biri oba oliawo bye babuusa amaaso nti tebitukwatako biyinza okuba nga ate bikola kinene nnyo y'ensonga nakyo kira nti nebbalamu yadde akola ku nsonga z'abaana naye abadde alina okumanya nti ebyapa biri kuba birimu okubeera nti beewola ssente simanye kulabirira baana obwavu bwaggwaawo oba omukyala akyawammanta ssente omukyala akyawammanta ssente bw'aba akyawammanta ssente tewali possibility nti nno alabanga Haji alina okuvaamu ssente yalina okusaddaakibwa ebyo byonna muganda wange tulindiridde tugenda kuba tubiraba mu kkooti anti obujulizi bugenda kuvaayo ekibagenda tukola obubi oluyi oluwaabi kwe kulwisaayo mbw bakyanoonyereza nti ate obujulizi bakyalina bwe balinda nsuubira okuba ndowooza obujulizi bwe babadde balinda enkumbi tukitegedde nti ndowooza yeemu ku bujulizi obwo obuleeteddwa obupya nakutegeeza gwe muganda wange nga mmaliriza atamanyi enkumbi kyekiwero abantu oba bafumbo kangambe bafumbo n'abeetuminkiriza ne bagenda mu kikolo eky'obufumbo nga se bafumbo kye bakozesa okwesiimuula nga bamaliriza oba bawummuddemu oba bakoze batya mubitegeera okunsinga akuume